The issue of COVID also affects us, even the medical workers. Even us now, over 20 of us are infected with COVID. So that reduces the number of workers that we have, in addition to the staffing norms that are inadequate. So definitely we don't have adequate staff to handle all the issues. Dr. Joseph Ruyonga, omukiise wa Hoima West Division mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, naye asabye abantu obutalekera okukozesa ddwaliro lino newankubadde nga lirina ebizibu, era n'ayongerako nti gavumenti egenda kussaamu ebibulamu mu bbanga eritali lya wala. Challenges baita omulingo wene weve tugwire mu speed mukuru omulingo president yatugambire nti ati yagamba nti task force at national level it has been revitalized. Even other committees at different levels zigenda kwatandika kola nyonga ebizibu biri heavy jakwa ne solved kind of course na government mbiro bitali byahare kimanyire jakwa ne rura kuranti ya sindika sete kuranti bana bakoza bakora bure ba covid babakora. Bukyanga ekirwadde kya COVID-19 kibalukawo mu ggwanga, eddwaliro lya Hoima lyakajjanjaba abalwadde 221 ng'abalwadde 163 baawona era ne basiibulwa, nga kati we twogerera abalwadde 30 be bali mu kufuna obujjanjabi, nga 18 ku bano bakyala, 12 basajja, ate bana we twogerera bali ku byuma ebibayambako okussa, so nga 25 be baakafa. Nga tukyali mu bufu obw'ebyobulamu, abasawo n'abalwadde mu ddwaliro lya Lugazi Health Center 4 erisangibwa mu disitulikiti ey'e Rubirizi basattira oluvannyuma lw'eddwaliro lino okubulwa ebikozesebwa okujjanjaba